tutuukeeyo mukumulamu okwo tukyalina omwami Patrick Mugizi okuva eno mu ghetto. Ye yafuna ebintu eby'omugaso byayinza okukola ne bibanga bitaasa obutonde saako n'okubanga afuna ssente ate jjukira awadde n'abaana bangi emirimu. Wenjogerera bangi bali wano nga bali bakola naye era nga ye CEO waabwe. Mwami Patrick anjinya tuwumuddemu nga tukyamanya oba twagala tutegeere obucupa buno buzimbisibwa ku buyumba obwaffe obwa bulijjo obw'ebisenge ebina bisatu bibiri oba ne ku bizimbe ebinene nga mapeera nako nsobola okutandisa eccupa eno nembanga mmalako bulungi ate nga ekizimbe kyange kifaanana bulungi. Eccupa eno nyabo tugizimbisa ku bizimbe byonna eby'ekika kyonna. Sina bizimbe byokka, buli kintu ekizimbibwa block tusobola okuzimba entaana, tusobola okuzimba akayumba akatono ennyo, tusobola okuzimba swimming pool. Ya kubanga ate bo bugumu nnyo okusinga ku bricks ezo naze bakozesa ne cement ne concrete. Bugumu nnyo kola okuba nti bo tebokebwa musana ne gubunafuya oba enkuba tebusaanuusa ne bugwerera. Bo bukusobola okukola ekintu kyonna n'ekirala nti ate bo buwewuka. Ekizimbe tekizitowa, kiba tekizitowa. Wanyi lwaki abazungu babeera nnyo mu nnyumba z'embaawo? Babeera mu nnyumba z'embaawo okuba nti babeera omuyaga oluusi ogujja mu seasons ogw'amaanyi. Ekizimbe kiba tekizitowa gukiyitamu buyisi oba gukirekawo. Naye ate bino ebizitowa byolaba nga bikoze eki. So obuzito bwe buleetera ekintu okutendewalira okugwa naddala ebizimbe ng'ebyo eby'amaanyi. Naye ekizimbe ekyaffe kino nti ettaffaali limu lisobola okuba nga lizitowa kilo oba n'okusoba kilo 2 ettaffaali limu. Naye ate kano akacupa okufuna kilo weetaaga obucupa nga 8 okufuna 1 kilogram. Naye ng'ate liri kali taafu nti ekintu kisobola okubeerawo. Njagala manyi omusingi gutandikibwa gutya naddala okwekyo ekizimbe ekinene. Nina kuteekayo ki wansi okulaba nga kibeera kigumivu nga tekigwa ate bagambe bajje beekwase omwami oyo mujuzi okuva wawati. Ye yazimba ekizimbe kino bwe buzibu kwe buvudde. Pozi siri mu kugunya mu bya buzimbi nyina baganda bange department abazimbi naye okuyitiramu mu bumpimpi era nga atandika omusingi gwo n'omulala tuddayo kwegamba mu kitundu kisinziira waliwo bazimba ku busozi wali mu ntobazi nga wano kati ne otandika omusingi guno bulungi kusinziira ku kyozimba olwo omusingi gw'akayumba akatono ate sigwe musingi gwa kalina ne tuteekayo amayinja singa tuba tuli mu kisenyi bwe tuba tuli mu kisenyi tuli wantu walungi nga tewali mazzi gonna then tutandika butandisi n'amataffaali gaffe gano ga poto brick yes bwe tuba tuli mu kisenyi ekiteeseyo amayinja eno nti ekisenyi kikka buli kaseera kikka ngeri amazzi kiba kibisi kati ekizimbe kijja kuzitoba kibeere nga kikka mpola nga tomanyi ojja kusanga ebizimbe kiri wansi kati tutandise amataffaali abali mu kisenyi tutandise si mataffaali tutandiseeyo amayinja bwe tumala okuteekayo enkokoto gundi omusingi guli ntugusima bulungi nga bwe gunaaba then tusayo amayinja biri bihadikowa then tuseeka ekiveera tuyiweko olukokotoolo tusaiko kati awo bricks amacupa gafu amaneneko kisinze osobola ntandika n'obutono ne bw'oba ozimba ekizimbe kirina ojja kukowa nnyungu tutandisiriza butono era nabo busobola kuba n'obukajjansi nabo babutono busobola okuzimba ate kalina nga mapeera. Tudde ku bya ssente. Nina akayimba kange ka bisenge nga 4 ebisenge 3 mbasi toba togenda kunseera mbasi genda kuteekamu ssente nnyingi. Kisinziira kino ekizimbe enzimba yo etwala ssente nnyingiko naye ate etwala ssente nnyingiko naye ate esobola okutwala ssente ntono okusinga ey'amataffaali otya oyinza obutasobola kukuba amataffaali bw'oli mukyala bw'ojja gagula buguzi osobola naye oyinza abasinga kale oyinza okuba osobola kuba nkolaba oli muvumu naye abasinga obungi asobola okugagula naye ate osobola okupakira akacupa ako kitegeeza mwene enzimba osobola okwekubira ettaffaali mpola mpola naye bwe kikutwalidde emyaka 2 n'opakira mpola mpola bonako opakirawo 8 ne budda wali n'opakirawo 8 ne budda wali n'okuguyitako omwaka ng'oyinza obucupa bwo bugenda okuzimba ekizimbe ekyo so kati bw'oba ng'olina amacupa ekisinga okuba ekyebbeeyi ge macupa okugapakira naye bw'oba ng'ogayina omuntu yonna mulala kyasobola then buli kimu kiba kisoboka. Gwe CEO yenze CEO njagala ombulire abaana okozesa abaana nga bameka ekyokubiri oyinamu departments meka? Abaana bo nkozesa bangi kubanga nkozesa abaana abatalina mirimu sikozesa traininga cause tetukola nti oba bafune akasente olunaku
mba training ne bafuna skills ne bagenda bula ina space nakola kyenkoze bula ina omugagga mwetolode namukolera mu kikomera nafuna akasente so mpeza abaana abasukka mu 8 wanje mu 8 era kimu ku challenges nyina nti space kaya katono kafokola bya katonako nti we bajira bona we ba training ira ne engeje mba training amunti oyinza okujja ku macha ku 12 kitundu nosanga wa 3 mu 2 oba 15 nojate kusawa 3 nosanga wa tabala 15 bakolera mu shifts nenga teziri organized nti ngabo bela nti lero ka shift yanga oba okitegere oli bagenda ku site oli akera ku site naweereza asafunira ekigwira magale diba Patrick ngatunzika akatalekeka oba akalowoozo eri omulabi wa program ena akezimirano ddala omuvubuka omutototo neyanza nnyo nnyabo neyanzege yenna alaba program ena akezimbira nkwebaziza nnyo twakadde kano naye omulanga gwange gusookeri abavubuka kugenda eri abantu bonna naye okusinga weereri abavubuka nnyo kubanga abavubuka balina engombo ze gyempulira mukyamagi nti government tetuyambye government tetaddewo mirimu government si institution ya mirimu government yo erina kulabirira abantu bebalina okwenonyeza emirimu so tuveeyo abavubuka tuzuukuke awoli awo nyininyini oba oli kalangala oba oli luddawa oba oli najera oba oli luddawa we wali omulimo gwo so fe twazuula nti wano oluvannyuma okunoonya emirimu ebbanga eddene nga gibuze twazuula nti buno buveera n'obucupa busobola okukola yes kale naawe weebereremu otunule ekigwe wakwetolodde awo olabe ekiyinza okuzimba president oba gavumenti bwenajja nekusanga otambula kyangu okuyamba yes okusinga nayo dda nti gavumenti tubeereremu gavumenti tutuyambye mu 7 tukole no tweyanzizanya tweyanzige omulabe wa program eno akezimbira ndowooza omwami Mujozi Patrick omuwulidde nga tulaga technology mu kuzimba ng'ozimbisa obucupa okusinga ate oba okuva ku mbeera ya bulijjo gye tubadde tukozesa amataffaali oba 99 ye agamba nti obucupa ate bulungi nnyo security eri ggulugulu ate n'agamba abavubuka mwebeereremu mu by'okukola muva ate banyambe nedda eyo yaggwako so katugendeko ate mu kizimbe kyaffe ekya wiiki tulaba ate kyo kitunudde kitya ene nyumba ya kupangisa era ng'eri mu kika kya apartments mu lufuutifuuti nga kuliko emizigo 8 nga buli gumu guliko ebisenge 3 ebisulwamu era nga buli muzigo gwa $5. Ekizimbe kino kitudde ku bugazi bwa desimo 25 era nga kyazimbibwa n'enzimba eri ku mulembe era nga ya mutindo awamu ne finishing ennungi okuzaama. Ekizimbe kino kirina enzigi n'amadirisa nga birabika bulungi era nga byankola ya aluminium ekiweesa ennyumba ekitiibwa nga kuno kussa n'erangi ey'enjawulo ennyumba eno eri mu bitundu by'ebuziga. Olujja lw'enju eno olutonotono era nga lujjudde pavers awamu n'omuddo omutonotono n'ebimuli ebirabisa awaka obulungi. Ate bwe tutuuka ku kya security ennyumba eno erina bagala proofing ku buli luggi ewamu n'ekyuma ekikugira okugwa ng'oyingira oba okufuluma oba okuyimirira ku kabalaza. Bw'otuuka munda w'ennyumba eno mulimu ebisenge 6 nga 3 ku byo byakusulwamu era nga byonna biri self contained kw'oteeka n'eddiiro eggazi obulungi mw'oyinza okuteeka entebe ennene ne zijjaamu nga kw'otadde ne dining area. Amataala nago ga mulembe era nga malungi ddala interior ennungi yonna yasibwa tiles eziri ku mulembe era ezirabika obulungi nga za bbeeyi era nga zitemagana nnyo kuba zaagulwa Bulaaya. Effumbiro lyakolebwa munda nga lirimu buli kimu ekyetaagisa mu kufumba muno musa ne kabada omuterekebwa ebintu mu mbaawo eziri ku mulembe nga lyonna ggaza okuzaama ebyenjawulo awamu ne wooteeka kuuka. Kabuyonjo z'omu nnyumba eno zirabika bulungi awamu ne showers z'okozesa okunaaba. Sinki ziri mu nkola ya Bulaaya nga ziri mu binaabiro awamu ne kabuyonjo. Ebinaabiro birimu jacuzzi oba bathtub mw'onaabira ng'owummuza ebirowoozo nga benseni eno eri mu master bedroom era ng'ekuyamba okukola massage ng'onaaba. Ebinaabiro bino byasibwamu towels eziri ku mulembe mu nkola ya Goodwill towels. Ebisenge byasibwamu wardrobe mw'oteeka engoye era nga zaakolwa mu mbaawo eŋŋumu nga nnungi okuzaama.
mukulikeeyo mu kizimbe kyaffe ekya wiiki eno ndowooza mukirabye engeri gye kitunula tulina ebyokuzimba eby'amaanyi ebirungi era ebiri ku mulembe mu ngeri eŋŋumu oba eŋŋumivu ate katugendeko ate mu kanyomero ak'ebyokuzimba. Bw'oba onoozimbisa obucupa bino by'olina okwewala. Bw'oba otandika omusingi tandisa amacupa amanene okwewala obuzibu obuyinza okutuukawo. Olina okufuna abakugu mu by'okuzimba. Okuzimba ennaku zino kugenda kukyukakyukamu oba kugenda tekinologiya agenda alinya anti mulembe gwa .com. Luli twali ku 99 oba twasookera ku mataffaali ffe twakula tumanyi nti amataffaali ge galina okuzimba ne tuwulira 99 naye ate leero bakuleetedde obucupa ekyenjawulo ono kyalina nti abasinga abantu abamu era bazimbisa obucupa naye bateekamu ttaka naye ate ono ateekamu buveera ekintu kino ate jjukira kitaasaneeko butonde nti eccupa eno kasita ogiteekamu akaveera kali oba otaasizza obutonde kintu kinene nnyo so mwami Patrick mujuzi bwatyo bwakugambye olunaku olwaleero nti okuzimbisa obucupa ky'ekintu ekirungi ekiri ku mulembe ate ne security ebeera gulugulu so tuyeyungeko ate olunaku olundi oba olw'omukaaga olujja n'ebyokuzimba ebyenjawulo ebiri ku mulembe ebiriko ffe bye tutambuliramu sigadde nze Magi Ann mubeere bulungi bye bye.